lwa Iran ngetunka ne America ne Israeli luyingidde olunaku olw'omukaaga. Wetwogerera lugaziye ne lusaanikira oba ne lusaasaanira kumpi ekyondo kya Buwarabu kyonna. Dokita, tusigire ku kifaananyi embeera nga bweri wetwogerera. Buli ddakiika eyita embeera yeeyongera kwonooneka. Tewali kabonero nti lwakukoma kati. Kubanga mu kusooka Donald John Trump yategeeza bannamawulire nti mu kupima okukwe luyinza okutwala wiiki ezitaka wansi wa 4. Wabula olunaku olw'eggulo minisita we ow'ebyokwerinda Pete Hegseth bwe yabadde ayogera ne bannamawulire n'agamba nti kikyali kituuza yalaba ekitono ennyo lwakukoma mu wiiki nga 8 bwe luba lwanguye okuggwa. N'olwekyo kikula kinga nti buli ddakiika eyita embeera eyongera kweraliikiriza. Trump bwe yali ayogera ku lutalo luno yagamba tebannatandika ku bye baakakola, alaba tebannatandika. Hegseth naye yaggumiza ekintu kyekimu olunaku olw'eggulo. So nga ne Iran ewera ejja kwanukula na muliro ng'era bwekoze bukya lutalo lutandika. Wetwogerera waliwo n'eryato erya Iran America liyakubye eri mu liyanja erya Indian Ocean okuliraana eggwanga lya Sri Lanka, era baalikubye ne libbira. Abantu 87 abaali baddeko baafudde. Si be babaddeko bokka, abaafudde 87 libadde n'abantu abasoba mu 100. Abaasigadde nga balamu baddusiddwa ne bagenda n'ebisago eby'amaanyi era bakyali mu ddwaliro mu ggwanga erya Sri Lanka. Era olunaku olw'eggulo amagye g'omukago ogwa NATO gaakubye ebikompolo ebyabadde bisindikiddwa Iran bwe byayingidde obwengula bw'eggwanga erya Turkey. Guno gwe mulundi ogwasoose NATO okubaako ebikompola bya Iran byonna byekuba, kubanga okuva ku ntandikwa NATO yategeeza nti luno olutalo si lwayo era tejja kuluyingira. Ne kati jjukira bino ebikompola bibadde byolekedde nga biyingidde obwengula bw'ensi memba mu mukago ogwa NATO. Era NATO nebikuba nebiteeka ku ttaka. Kakati kikulaga obulabo obuli mu lutalo luno nti kyangu okusajjuka. Lutubadde tulowooza nti tukoma ku Iran, America ne Israeli kyangu nnyo okugaziwa bw'olaba kati ng'ensobi eyo ey'ebikompolo okwolekera Turkey. NATO nebiteeka ku ttaka, kubanga jjukira endagaano ya NATO ennyinga ey'okutaano egamba nti memba omu bw'alumbibwa abalala bonna nabo oba balumbye era kibakakatako okujja bayingire olutalo. Mpuliriza era olunaku olw'eggulo ne ku lwokubiri America yasanguza amannya g'abasirikale baayo abasookedde ddala okufa mu lutalo luno. Abasirikale 6 baafiira mu ggwanga erya Kuwait mu bulumbaganyo bwakolebwa eggwanga lya Iran. Era 4 amanya America negaatula oba negaasanguza ku lunaku olw'okubiri, ate amanya amalala 2 ne bagaasanguza olunaku olw'eggulo. Mwe muli Chief Warrant Officer Robert Marizan myaka 54, Major Jeffrey O'Brien myaka 45, Captain Cody Cook myaka 35, Sergeant Noah Tigens myaka 42, Sergeant Nicole Amo myaka 39, Sergeant Declan Cody myaka 2. Kikulaga na America bwetandise okuloza ku bukambo bw'olutalo luno. Jukira mu Kuwait eno yennyini, Kuwait yakuba ennyonyi za America 3 neziteeka ku ttaka mu butanwa, bakiyita friendly fire. Kuba jukira Kuwait na America bali mu mukago. Kakati Kuwait mu kwetaasa kubezze kuba ebikompola ne drone Iran zesindika mu Kuwait. Kakati mu kavuvuŋŋano Kuwait ate yesanga ennyonyi ekubyeza abanywanyi baayo America ennyonyi 3. Iran era ku lunaku olwa balaza wiiki eno yasindise drone nezikuba amatabi 2 aga kampuni ya tekinoloji ya Amazon ya America. Bakubye enfo 2 mu ggwanga erya United Arab Emirates ne bakuba n'ekifo kimu ekya Amazon mu ggwanga erya Bahrain. Kakati
kino kikolaga nti luli Iran yabadde eri ku military targets ne base ne ebifo nga birimu abakungu ba America ekyokulabirako ng'ekitebe kya America Saudi Arabia bw'okikuba oba otunuulidde bakungu ba gavumenti bw'okuba enkambi ya America Qatar UAE Jordan era oba oli ku gavumenti ne kati olanga obulumbaganya butandise n'okulumba amakampuni g'ebyobusuubuzi ag'Amerika tekiyinza kuba mu butano n'okikola Bahrain n'okikola ne UAE mu bifo bibiri kugamba Iran yegezaako nayo kati okugaziya olutalo okulaga Abamerika nti olutalo luno nammwe lugenda kubakosa terugenda kukosa fefeka. Ampuliriza Iran era olwaleero nga bukya esindise ebikompolo ebirala Kirindi mu kibuga Yerusalemu. Kakati ebikompolo bino byesindise nga bukya gubadde mulundi gwa kusatu okuva ku ssaawa 6 ez'ekiro. So okuva ku ssaawa 6 ez'ekiro kutuusa ku makya gano ebadde yakasindika ebikompola emirundi 3. Si bikompola 3 wabula lwesindika ng'esindika Kirindi. Kati omulundi ogusembyeyo okusindika ebikompola ebyawamu obudde badde bukya mu kibuga Yerusalemu. Saudi Arabia nayo ku makya ga leero etegeezezza nti erina drone 3 eziva Iran zeewugudde nga zoolekera essaza erye Al-Kharij. Olw'embeera eno emirimu n'ebintu oba n'obulamu bw'abantu bugootaanyiziddwa nnyo mu kyondo kya Buwarabu. Era ekyokulabirako Amerika erina university eziwera nga zikolera mu kyondo kya Buwarabu n'okusingira ddala mu kibuga Doha Qatar. Ne university nyingi zino zirangiridde nti zigaddewo kati tebakyakiriza muntu kuyingira na kufuluma nti muyizo jja osome wabula ebikolebwa byonna basazeewo mu kiseera kino bisigale nga bikolebwa ku mutimbagano. Beera gy'oli bwekuba kusoma kukolebwa eyo naye ku university tebakyakiriza bantu kugendawo. Ezimu ku university ezikoseddwa eza America zirina amatabi mu kyondo kya Buwarabu mulimu Texas A&M University erina ettabi mu kibuga Doha, mulimu Georgetown University naye erina ettabi e Doha, Virginia Commonwealth University School of the Arts naye erina ettabi e Doha, kati wabeerawo ne New York University erina ettabi Abu Dhabi. Abo bamaze okuyimiriza emirimu teri muntu akkirizibwa kuyingira. Amawanga mangi otogera gali mu kusomba abantu baago mu mbeera enzibu kubanga entambula z'ennyonyi zaagootaanyiziddwa olw'ebikompolo ebiyitingana. Ne Uganda tuyina bannaffe abaasoose abadde abamu ku bayizi abadde basomera e Iran baabajjeeyo ekibinja ekyasoose kyamaze dda okutuuka wano. Kati amawanga kumpi buli limu liri mu kulwana kulaba engeri gye bayinza okujjayo bannansi baabwe. Canada yo teyagala kubajja Iran yokka kati eri mu kulwana kubajja kumpi mu kyondo kya Buwarabu kyonna. Era ekiwandiiko Canada kyefulumiza okuva ministry ya y'ensonga z'amawanga amalala yategeeza bannansi ba Canada abali mu kyondo kya Buwarabu n'emiriraano kasita ggwe obeera ng'osazeewo nti kati oyagala kuvaayo gavumenti neetegefu eya Canada okuyambako okuvaayo. Abali mu ggwanga bannansi ba Canada abali e Isirayiri bo bawadde amagezi batambule basalire ku ttaka nga badde e Misiri eyo gye bajja okubajja okubaza ewaabwe. Era n'amawanga amalala mangi bwe gate bwe gakoze ku bannansi baabwe abali e Isirayiri. Ekyokulabirako n'Amerika yennyini omubaka wa Amerika mu Isirayiri Reverend Mike Huckabee yawadde bannansi ba Amerika amagezi nabo basale nga badde e Misiri balyoke bava e Misiri okwolekera Amerika. Kati Canada mu kyondo kya Buwarabu kyonna erinamu abantu abasoba mu 10,000 naye yategeeza nti ku bano bantu 2,000 be bamaze okugiwandiikira ne bategeeza gavumenti yaabwe nti baagala kwamuka kyondo kya Buwarabu mu kiseera kino balidda omulundi omulala. N'olwekyo embeera mu bufunze bwetyo bweri tewoomya nakabululu bunkenke bwokka ng'ate tewannaba kabonero kalaga nti olutalo lukoma nkya oba kwosa nkya. Okay. Mu kunnyonnyola awo okonye ku Irani okuba ebitebe so nga nadde nzigiddwa kibuuzo nti lwaki Irani obwanga tebwolekeza America direct
mu kifo ky'okulumba banywanyi oba kale bayinza obutaba banywanyi baayo tuyina okukkaanya nti olwalira Iran teyina kikompola kyesobola kusindika nekituuka mu Amerika. Erezi ekyogera lunyi n'omugenzi eyatola Ali Khamenei nga tannafa tannagambako bwabaddewo okuwanyisiganya ebisongovu ng'otaata tunatandika n'enteeseganya teyayogerako ntugenda kusindika ebikompola mu Amerika. Yagamba kasita mutulumba tugenda kukuba Isirayiri n'enfo zammwe mu mawanga agatwetoolodde kuba ekyo kye basobola mu kiseera kino. Ate nga bakimanyi nakyo kisobola okulumya Amerika kuba Amerika eyina amagye mayitirivu, eyina interests impitirivu mu kyondo kya Buwarabu. Nkulaze kati byokka ebyakakolebwa engeri gye bibakosa nabo mu byenfuna n'ebirala. Kuba kati bw'olumba Amazon n'amakampuni amalala g'ebyobusuubuzi agayina akakwate ku Amerika nago oba omaze okubaweereza obubaka. So kitegeeza bingi ku byenfuna, ebyokwerinda, n'obatandisa okufiirwa abasirikale. Kati betwogeddeko omukaaga abaafudde bafiiridde ku Kuwait tebafiiridde mu Amerika. So kiri ekya Amerika teyina bwesobola kutuusaayo bulumbaganyi, naye esobola okulumya Amerika ng'erumba bano abagiriraanye naye nga tebaggulako lutalo. Era Iran ezza ekitangaaza, tetuggudde lutalo ku Saudi Arabia, tetuggudde lutalo ku Iraq, tetuggudde lutalo ku Bahrain oba Jordan. Ffe tunoonya nfo za Amerika mu mawanga ago.